Ng'abayizi ba senior ey'omukaaga beetegekera okutuula ebigezo byabwe eby'akamalirizo, abayizi n'abazadde okuva mu masomero ga St. Lawrence Schools and Colleges bakuŋŋaanidde ku ssomero lya St. Lawrence Horizon Campus e Nabbingo okusaba era nga misa ekulembeddwamu Reverend Father Dennis ow'abavubuka mu ssaza lya Kampala. Father Dennis mu misa eno mwasabidde abayizi okweyisa obulungi babeere beetoowaze mu bantu baleme okubeera ng'abavubuka ensangi zino abaweddemu ensa. Maybe your dad wanted to become a lawyer, but no one could pay his fees. Now he's sacrificing his money so that you can become that lawyer. Father era abasabye okutandika okwezuula baleme okwewanika mu bifo ebitali byabwe olw'okubanga bazadde baabwe babirina, n'abasaba okukozesa obulungi omutimbagano baleme kuvoola bakulembeze n'okwewala ebikola eby'obuseegu. Bano abaana bakubiriza okubeera like humble, okubeera abeetoowaze. Ofunye degree meka, ofunye max meka, points meka, okakubye ne kaggwayo, naye okubeera abeetoowaze kubanga kino kye kissa omulembe guno ddala abavubuka. Ye avunaanyizibwa ku nzirukanya y'amasomero gano aga St. Lawrence Schools and Colleges, Maria Justin, asabye abayizi abagenda okutuula ebigezo okweyisa obulungi mu nsi gye balaga n'okubeera n'empisa. Tugenda mu bulamu obupya obutalinaako mateeka ga university, naye mbasaba mbeere bantu abalina empisa bwe bulamu gye batwala mu bintu bingi, nja kufuna ebintu bingi mu mpisa. Empisa gy'abayamba okufuna emirimu emirungi, empisa gy'abayamba okuyita mu university ne batabagoba, empisa gy'abatwala wala nnyo. Abasomesa baffe bataddemu amaanyi, bantu balungi nnyo, batuyigiriza ki ekiri mu nsi ewa gye tulaga. Ku Mande nga tandika ebibuuzo byaffe, nagala nnyo okweyanza abasomesa baffe, bataddemu nnyo okusoma okw'amaanyi, bataddeko emikono. Mu ngeri y'emu, essomero lya St. Matthias Kalemba SS lisabidde abayizi ba S6 abagenda okukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo ssabbiiti ejja. Misa eno ekulembeddwamu Father Bwenvu Gerard ng'ono yakulira ebyenjigiriza mu ssaza ly'e Lugazi era asabye Katonda abawe mwoyo w'amagezi bayite bulungi ebigezo byabwe. Abaana baffe bano mbadde mbasibirira entanda nti gye balaga basobola babeere bantu balungi okusooka kwa byonna empisa ze bayizi zijje wano mu St. Kalemba. Andrew Kayizi akulira ebyensoma ku ssomero lino ategeezezza nti okuwonga abayizi baabwe mu mikono gya Katonda kibayamba okufuna obumalirivu okweŋŋanga ebibuuzo bye bagenda okutuula. Babadde baana balungi mu by'okusoma ne mu mpisa, era tusuubira nti ffe nga St. Kalemba tugenda kukikola nga bwe tukikola bulijjo. Following what you have sacrificed for us, to see that we are here and we are at this point, at the peak of this course.